abambika bakola bubi bambi wayinza kuba wali abagala kale nfe naye Mukama tannasalawo bashimbika omuntu omulamu temukola bulungi naye lwali natuse n'okugamba naye lwaki Mukama tantwala mba siri wakuwona kubanga n'abantu abanyamba bambi obasaasira ayinza n'okuba n'okukoowa bakoowa okuba munayerusi baba tebalina kyakukola abanyambye mwenna njagala obbeebaza munyambye ebbanga ddene naye ekimpisa obubi nti sikola okiraba bosi wange naye takyakola sente zeetagisa buli ango buli budde nze emisibo gyange buli ssaawa gibeera gyekwata kati neta bazzemu ne basala alaba bazzemu ne basala kati kaketa twakateekamu kaketa 8 buli kaketa emalawo almost bukadde bubiri almost kaketa 8 we tuba twakazikyusa buli ssaawa emisibo gigira gyabadde golina okubula gibuze egyeno nga bagateeka mu kisambi gamba bambi bimalamu amaanyi kitegeera tetukola kasente keetagisa kale omukyala oyo yankola bubi nnyo omukyala Lydian Kaddo bwetwali tutegeeza ekivulu kyange nga manyi sijja kuddamu kukola kikutawaanya abantu nankola bubi kasente ke nali ntadde mu kakonsati ke nali nsigaza kati nga manyira kujjamu kasente neme kubeera nga nsumbuwa abantu buli ssaawa kale ebbanga eriwerako nali manya kasente kajja kuntwalako ebbanga eriwerako okusinziira ku kyenali planning okukola omukyala oyo yankola bubi nnyo omukyala Lydian Kaddo oyo wa Muganzidozza yasazaamu ekivulu kyange na buli kati nkyamunenya lwa nsonga byonna byagootaana ku lulwe operations zalina okugenda mu maaso kati operations ezimu sizikolanga kuva ku olwo operations zirina okukola zisikolanga tereeza mwaka mulamba kati guyise otafaayo awoza bawoza tujja kuteesa tebajja kuteesa tebampa naye bandibadde bannyamba kuba nange nkyagala okulwana ndabe ng'omwana wange yeeyongerako n'abalala bendabirira. I hear Sister Evelyn Lagu is in the house. We need to clap for her. Are you around? Yeah, please. Look at you. You're looking healthier. She's looking so much better. Tukubire Yesu mungalo. We appreciate the Lord for her life. How are you now? I'm much better. You're looking so much better. She got, do you remember? Banange prayers work. She almost died. Oli otya kati? Ndi bulungi komusumba. Ondabuzeewo kati? Ndya ku mmere. Wanje? Ndya ku mmere ne Mukama agabirira. Bambi. This never nang. Abatamanyi Evelyn yalwala nnyo. So many fundraisers have been done for her in this city to raise money for her so that she can get her life back. The Lord is good. Chiche webaliza Katonda. Webaliza obulamu, obugabirizi, okunjagala abantu banjagadde. Nange netegeera nti banjagala. Abantu mwebale nnyo okutwagalira Evelyn. Abantu bawaddeyo sente, si ddiini ki buli muntu awagidde Evelyn. And you are looking better. Thank you so much Someone gave you a car? Yes. Yes, sir. Someone gave me a car, and with combined effort, there's Yasibula. So obadde oyogera osabi kati kuba watandika osabira wano luli wajja nga oli mulwadde nnyo. Yeah, nsabira wano. Nemba sobodde kujja wano mbeerako ku Facebook. Obeera ku online ku Facebook. Amen. Yes, Yasibula. Buli akiwulidde endowooza otandikiraawo. Thank you. Thank you so much. Webale kujjanga n'osaba. Katugolole emikono. Lord, we thank you. Tukwebaza nti obulamu butandise okukomawo. Life is starting to come back in Evelyn's life. We know that people's prayers are reaching you, oh Lord. I remember there is a day Evelyn stood here and I was worried whether she's not going to fall and die. She was so sick. She couldn't breathe.
but prayers work. We're thankful. We remember the words that Paul said about his friend Epaphroditus. Bible says Epaphroditus got sick to the point of death, but the Lord had mercy on him and he didn't die. Epaphroditus yalwala n'atuuka n'okwagala okufa, naye Mukama n'amusaasira n'atafa. Nsabira buli muntu yenna ng'oli mulwadde kumpi kutuuka kufa, Katonda akusaasire owone oddeyo ku mirimu gyo. Mukama weebale olw'Abannayuganda abazimbira Evelyn ennyumba, emmotoka, ne bamuwa emmotoka ne bamuteeramu furniture, ate weebale nti gwawonya ekitiibwa n'ettendo bikuddire, yongera omuwonya addewo adduke n'emisinde. Na buli mulwadde andaba, oba oli mulago, oba oli nsambi, oba oli waka, Katonda akusumulule obeere mulamu, naawe tukwogereko nga Epafrodito, naye Mukama yamuwonya mu linnya lya Yesu Kristo. Tusabye oyongere owonera ddala n'ako akakyalimu kagendere ddala mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. God is good. This is for you. Thank you so much. Amen. Please sit and enjoy the cue. It's good to see Evelyn. Ulam mpola tonda kyatukuuma akanyirigo kamaanyi ebaza Katonda tuya ku mmere ennaku zino. Ebitama gano mazzi manyi onywa amazzi ga returning back mu mubiri engeri ensigo gye zitasengejja, so sirowooza nti nokunyirira kwa bulijjo kwa mazzi. Ulamu awandyagadde gamba kiba tuli mukunyolwa atule class party ya Uncle Kato yatugana okukaaba, so tuli mukujaguza obulamu bwe. Nange sandyagadde mukaabe bwe ndiba nga mbasoosi, nange njagala abantu ba celebrating in my life kubanga at least mumundabyeeko era bw'obadde tumulabyeko na sharingako byasobodde share something for her as us. If it's not this week, we manage with the, so we are going to see and also interview the Holy Spirit. We plan for her to give us that life, and then we see what we can do. You know, So this is okay. We don't want to stress. Katonda mirembe. So ready table. We have come for your voice, so you give us your voice. You did. We have come for your voice, so you give us your what? Your voice. We have not come for red table. We have not come for the niceness of the place. We have come for you. Take example, we are pure as born again Christians. You know what we eat? Mutoyi nga joyibidde tujja kujja tulize eddoboozi tumale tuveewo tugambe munabyayinde bulungi tetwaze kulaba toyibi. That is it. So natumaliriza this time round muzikirize Eva ina kyalaga bagambako about her and how you can help her. You know, for to obuweereza tuyamba. Like the other time we twagamba last week twali Mukaza Institute era kutegeeza nti twagendayo buli mwana twamuwa ebiri ebirije ne sente nezisigalawo ne tuzigaba. Sinze abo abaana be babikola babiri bameka kazi 279. 279. Sinagala kunyambako era Dagala expensive. I use 400,000 every week only on medication. I travel for transport, travel for career, travel for everything else. So kunyambanga. Nagambe bali abana. Sembera bawulira bulungi kubanga bigenda nga ebintu ebisinga ebyange nabitunda byemazima tesinakufuna sinakola in position enkola bulungi sawa zino. Yes, I try emasobodde nenkola waterajja kumbawo obuttime. Naye asobodde okunyambako abasobola okunyamba. My number is 0776 424237 over 0753 424237. You can call and help me if you can. Pray for me, talk to me, give me words of encouragement. It was a sometimes when you tell people, please, I need help. But hope can be physical, hope can be psychological, hope can be, emotional, hope can be a lot. What you can do.